Mwasibye mutando bannaffe amalwe gaffe amasuga ganonga okugabasumira nze Helens Meita wano ku LMTV. Entalo mu Bapaasita Ssenyonga Bayibayi Biwempeamutuddemu bamututte ku poliisi lwa kufeera bukadde 2 katuko ebisingawo. James Ndifuna owa Miracle Worship Center e Kamuli agambye nti Pastor Ssenyonga owa Christian Life Church e Bwayise yabagamba nti atandiseewo pulojekiti ya Bayibayi Biwempe okusiibula ekkanisa z'ebiwempe ne zitatuukana na mutindo mu balokole naddala mu byalo. Ndifuna alumirizibwa nti Pastor Ssenyonga buli omu yamukubanga mu ngeri ye, yatunyaganko wakati w'emitwalo 5 ne 10. Bwe twamala okwewandiisa ng'agamba nti yagenda okutunoonyeza abatussaamu ssente okuzimba ekkanisa n'atugaana okuddamu okwogera ku nsonga eyo nga ye yekka alina obuyinza okugyogerako. Tulabye yeekwese tetukyamulaba ne tusalawo okwerwanako kubanga tetwamuwa ssente zaffe. Omusumba Ssenyonga tumwemulugunyako kubanga okusolooza ensimbi ezo yatutegerezebwa ng'abagoberezi be. Kati abamu batandise okudduka nga tetumanyi gye bali oba nti oba bafere. Pastor Ndifuna yagambye nti oluvannyuma Pastor Ssenyonga yatutumira ababaka abaatuyita okuŋŋaanira ku kisaawe e Nakivubwa. Baasi ezisoba mu 10 zaasombanga abalokole okuva mu byalo ne tukuŋŋaaniranga mu kisaawe mu kusaba okwamala ennaku 2 nga batugambye nti Pastor Ssenyonga yagenda okutuddiza ssente ezituleese okutuggyayo e Nakivubo. Yali tannatuwa transport n'atugaddako n'okusaba kuwedde, yaddamu n'atuyita mu kkanisa ye e Bwayise ng'atumatiza nga bwe twali tugenda okusisinkana President Museveni mu 2019. Pulezidenti yajja era ku olwo Ssenyonga nga ye yayisenga omugole ow'akagatta akamu. Yafuna ebbaasa eza kkaki n'aziteekamu emitwalo 5 buli omu n'agitukwasa okulaga Museveni nga bw'afa ennyo ku basumba. Mu kusiibula President Museveni yatugamba nti alina ssente yaffe gy'atuleetedde ng'abasumba nti era ente eri omwo ebbaasa yagikwasiza Pastor Ssenyonga n'asiibula n'agenda. Ebiseera ebyo byali byakaluuko obwa President. Ssenyonga yagaana okugitwanjulira nti okuggyako ebbaasa ze yali yatutondera okutulabisa ewa President Museveni nti natuyamba nnyo. Amos Sserusango omwogezi w'abasumba abalokole mu disitulikiti ya Rakai yagambye nti kituluma okubeera ng'omusumba Jackson Ssenyonga yatufeera bufezi mu pulojekiti ya Bayibayi Biwempe. Abagoberezi baffe abaali beesunga ekkanisa ez'omulembe abagoberezi batandise okudduka kubanga tulinga ababalimba era batandise dde okutuyita abasumba abafere. Sserusango yagambye nti omusumba Ssenyonga atutambuza obwoya ne butugwa ku ntumbwe nga twagala okumusisinkana atubulira pulojekiti eya Bayibayi Biwempe weetuuse. Robert Nsereko asomesebwa abasumba eriweero yagambye kamera zaffe ku ssimu nti Pastor Ssenyonga yatusoloozaamu ensimbi ezisoba mu bukadde 2 emyaka egisoba mu 10 nga talinnyeko mu byalo awali amakanisa gaffe ag'ebiwempe. Nsereko yagambye nti Ssenyonga yatandise okubatiisatiisa ng'agamba nti ye ne poliisi n'amagye tetulina kye tuyinza kumuloopa era bo nti poliisi n'amagye bali kimu. Nsereko alumiriza nti munnaabwe omu bwe yatadde Ssenyonga ku kazito abaddize ssente ze yabasoloozaamu yamukutte n'amusiba era nti embeera eno ebatadde ku bunkenke. Nkuliko eyo nnyo abasasi baffe.